The beautiful raping ngamba Nakitto Rahuma avudde mu mbeera n'atabukira abo bonna aba akola ataaka ku maama we, abantu aba attackinga family ye, mostly akoonye ku maama we. Era wano ne yeebuuza nti nno lwaki abantu mu attackinga nnyo abazadde wabula ate abawoonize n'abagamba ye ali ready okufa, ali ready okuva mu bulamu bw'ensi ng'alwana n'oyo omuntu yenna agezaako okussa maama we eddaala. Kanjogere era kandowooze nti this is worth giving time, this is worth giving an attention. Era nga nze Adita enkiwagira era nga nkisaako stamp 100%. It's worth it. Omuntu yenna waddembe okuva mu mbeera ng'omuntu yenna avuddeyo n'atandika okujolonga abazadde be, gw'okirowoozaako ki? Amannya yenze Sheila Adita, webale kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange, and if you haven't subscribed in any way jangu obeere nga osubscribinga kubanga ekigambo subscribe nkikulekerawo awo ate nga nkikola kagenderere kubanga imba njagala obeere nga osubscribinga okwate ku kade akali awo waggulu. Buli video yonna gye tuteeka ku channel eno eba yiyo era mba njagala obeere nga ogiviewinga, ogirabe, ogikkaanye, ogitegeere era nga mu ekyo mba nkusuubira okukomentinga ekyo ekikuli ku birowoozo, ekikuli ku mutima, wabula kyotalina kwerabira mwannyinaze gwena akomentinga n'alaba video zino nti teweerabira kubanga otugamba erinnya lyo, ekifo muwangaalira gy'osinzira okubanga olaba video zino. Oyinza okubanga gwe muntu gwe ngenda okuddako okutumira ate jjukira imbagamba nti nno ne wobanga olina omuntu ow'ensuso gw'oyagala Adita atumireko, just give it a try. Ongambe hello Adita, nkusaba munnange nze gundi ne gundi ndi muntu alaba videos zo era nkusaba otumireko omwana wange ABCD, oba tumirako taata wange, tumirako maama wange, oba munnange tumira nze kennyini era nga mpangalira mu kifo bwekiti ne bwekiti. Munnange ngenda kubanga nkikola kubanga gwe boss wange ate gwe muntu gwe nsinga okwagala mu bulamu buno bwensi. Omanyi lwaki nkwagala? Tulina ekitugatta nti nze nsijja ne nkugamba bye nkugambye wabula ate gwe n'obitwala n'obiraba n'obinyumirwa ate era nompa kikyolowoozeza ku ebyo bye mba nkuwadde. Nkwebaza nnyo abandabira mu bifo ebyenjawulo omuli Saudi Arabia, omuli Qatar, omuli Jordan, Oman, America, UK, wabula Uganda, Kenya, Tanzania. Mbagala nnyo, mwebale kubanga munneekuumirako, mwebale baganda bange nkyabagalira ddala. Gwe kyolina okukola beera nga osubscribinga, olikinge, okomentinge. Mu katambi nkuddiramu yenze Sheila Adita nannyini ddoboozi. Nsangayo ku Facebook page yange nkozesa Sheila Adita page, wabula ku TikTok nkozesa Beinene, wabula nina ne main page eya Sheila Adita. Jangu nsangeyo ku TikTok, imbeerayo bulungi nnyo. Olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera katambi ka mwana muwala rape akasaasa nnyo ku mikutu gya internet. Avuddeyo n'ava mu mbeera n'atabukira abo abantu bonna abagezaako okuvuma maama we, era wano ne yeebuuza lwaki muvuma bazadde b'abantu. You don't know how it feels like omuntu okuvaayo n'akuvumira omuzadde. Era bagambye mwenna abatamanyi omuzadde Katonda wa kuno ku nsi togenda kumugula anywhere. You never and you can never buy a parent from anyone or from a shop or from anywhere. Katonda aba yamukwanga omuntu oyo ye yakuteeka mu bulamu bw'ensi, yamanyi gwani omutuufu, yamanyi nti lwaki Adita yakuleeta ku nsi, yamanyi kiki kyotegeera ne kyotategeera, olowooza otya ne byotalowooza. Omuzadde ye muntu abeerawo abantu bonna nga bakuvuddemu. And in your last moment oba at your last moment a parent can never give up on you. Trust me. Omuzadde ne bw'oba ng'otuuse ku ssaawayo esembayo abantu bonna nga bakudduseeko, emikwano nga kikwegobyeko, abantu nga bakukyaye, nga people don't want to see you, omuzadde agenda kubeerawo ayimirire ku magulu ge abiri ayatule n'akamu akagambe ono omwana wange, oba ali atya ye wange, ono omwana nze muzaala. Ne bw'oba ng'oli mubi kyenkanawa, ne bw'oba ng'oli muzibu kyenkanawa, ne bw'oba ng'oli mutemu kyenkanawa, maama wo taatawo taligenda kukuvaamu. Batono nnyo abazadde abava mu baana baabwe be bazadde, era nga batini nnyo abazadde abasobola okwegaana abaana baabwe. Abazadde abamu ababikola ebyo asobola okukwegaana kungulu ne bamukubira essimu bamugambe Adita afudde, ojja kumulaba era ajja kukunoonya, waakiri akuzze ng'oli mulambo naye ng'okomyewo ewaka.
omuzadde ye katonda asookebwako ku nsi kuno eno togenda kuddamu mujja wantu wonna wabula ate nze ku luno ndi ku sayidi ya rape nze Adita ng'oyagala okundaba ekinvaamu ng'oyagala okundaba obubi bwange bwonna onkyawe onfiireko keera ku makya otandika okuyisa mu taata wange amaaso nze nagamba n'abantu nsobola okutta ekikwatagana ku taata wange era ne ŋŋamba nze ng'oyagala nkwagala eyagala taata wange appreciate my dad bw'oba toyagala kumulaba kumulekera emirembe gye tomutambaala sigenda kukutambaala kubanga yamanyi Adita yanzijawa ankuziza kyenkana ki byayiseemu ayise mu bulumi obw'enjawulo okukuza omwana cause I've grown up on a single parent nze taata wange yandeze paka wano wondabidde Adita taata wange yamanyi ntegeera kyenkana ki sitegeera oba ntegeera yamanyi biki byenkola kyobulaba nze taata wange ne bwojjanga oloopa nti omwana wo akoze ABCD tasobola kukikkiriza unless ng'akirabye nti nkikoze muli ayinza okugamba yes omwana ono akikoze naye tagenda kulaga gwe azize kumugamba nti nkikoze nti akkiriza nti nkikoze wabula ajja kusooka kwerabirako oba ambuuze era nze taata wange ayina eŋŋombo akubira omuntu obulimba okusinga amazima era kyova olaba omuntu wandoopa ampita naŋŋamba teomi kikyokoze era bwe mba nzibye nja mugamba nzibye kubanga kye yeetaaga okumanya we mulimba munnange nze ngalamira n'akusambasamba n'akukubaakuba n'otonyolokoka omusaayi ate n'akuteeka mu ddwaliro n'akwejjanjabira oyo ye muzadde ate ng'asuubira nammwe abali eyo ekyo kye muwulira omuntu okuvumira omuzadde bannange abaakumanyidde omuntu okuvumira omuzadde abaakunoonyaako lutalo omuntu okuvumira omuzadde abaakwagala otandika ebintu by'eddogo abaakwagala kujja muze gwe wali wako owedda emize gy'otakola abaayagala kukulaba obusungu oyina bwenkana ki era abantu abasinga boolaba bava mu mbeera tandikira ku bazadde baabwe bamaama bakwatire ku baana baabwe maama ku mwana we asobola okukola buli kimu n'omwana ku maama we oba ku muzadde we asobola okukola buli kimu so waneno rape kyayogedde it's 100% right era I support her in any way abantu mulekeraawo okumanyira bazadde b'abantu oba munaku ye maama we oba mwavu ye nnyina oba atambuza mannyo ye maama we oba bukongovule oba yeewalula oba yeekuuta bwekuusi oba atambuza kyenyi ye muzadde owuwe ye amwagalanga bwali era amufunamu emirembe kubanga ye yamuleeta tagenda kudda mufuna muntu mulala era nsaba abantu bonna ekintu ekyo mubeerenga mukitegeera rape mubeerenga mumutegeera however much nti akola byonna byonna byakola ebibanyiiza ye mu obukyayi obusungu mu buteeke ku ye wabula mu bujje ku muzadde gwe nsuubira nawe ayina omuzadde eno vidiyo ogyetaaga era nkusaba okomentinge nga teweekubidde teeka ku komenti ekyasinze okubaamu enkizo ekyasinze okubeeramu amakulu tumanye ekikyolowooza yenze Shila Adita kyoba okola beera ng'osubscribinga olikinge okomentinge imbagala nnyo see you in my next video peace.